abakulembeze gye bakoma okulwa mu buyinza ensi gy'ekoma okugwa mu ntata abantu okufa okulumwa obwavu okulumwa enjala n'okubeera nga mukwano gwange okweyogerera kukendeera kati njagala olaba akatambi kano katono nnyo nze nkusumululire ate lwogoome. Weetegereze engatto zino Maama Janet z'ayambadde zeetegereze bulungi. Mbadde sisuubirayo munnayuganda yenna ayina ngatto kika kino. Gyetegereze bulungi ka vidiyo kaako. Mbadde sisuubirayo munnayuganda yenna ayina ngatto eno. Naye neewunyiza nnyo okulaba nga Maama Janet engatto eno agyambadde. Kuba engatto eno ya bbeeyi. Peya emu bw'eti y'engatto zino egula millions 5. Peya emu ya millions 5. Era nga sisuubirayo munnayuganda yenna agirina ate engatto zikyali mpya. Bannayuganda nga mulina ssente. Abakulembeze okulwa mu buyinza okubeeremezaamu kibaviirako okubeera nga bo tebakyasobola. Bw'otunuulira Mwami Museveni ye ng'omuntu olaba ng'omubiri gwe gwaggwayo dda takyasobola yadde mukwano gwange mpuliriza yadde okugoba enkoko yadde ensuwera. Kaakati nno bingi ebigenda mu maaso naddala mu mawanga abakulembeze okweremeza mu buyinza n'okulwa mu ntebe okugaana okubeera nga babasikira ebivaamu bibeera bingi nnyo. Obubbi beeyongera abantu bafa enjala obulabbayi obukenuzi byonna byeyongera. Kaakati nno okuva mu myaka eyo Mwami Museveni yakwatira obuyinza njagala owulire ebigambo buno mukwano gwange ebitiisa. Obubbi obukudde ejjembe obulabbayi obukenuzi n'okunyigiriza mu nnansi be baana baliwo era nga bino bikyagendera ddala maaso na bino gye buvuddeko bye tuzze nga tulaba eby'okuwamba abantu byonna byegasseeko okubakyajinga emisango oba oliawo gye batazza n'ebirala bingi nnyo. Kaakati nno sigenda kulwawo kankutwale katono nnyo tusimbule okuva emabega eri EKTV Media video soko giwe ekigalo olw'olwogome omulundi gumu. Kati wuliriza bulungi okuva Museveni bwe yalinnya ku bukulembeze bw'eggwanga lino eno paka mu mwaka gwa 2021 Uganda buli mwaka ebadde ng'efiirwa 30%. Kaakati ebyo ng'omaze okubeera ng'obimanya n'okubitegeera kyokka na bino bikulu nnyo naddala eri bannayuganda bonna abawangalira ebweru wa Uganda ffenna twesabire kubanga bangi abajja abava e Uganda ne beerimbika mu nkyukakyuka aga Katonda mu ggulu nga si bannankyukakyuka nga bwino bwakiraga wano. Era njagala nnyo omanye nti muno mugiramu ne bambega mugiramu n'abo abakolera gavumenti naye nga beefudde bannaffe. Kale basasulibwa abamu emitwalo 50 basasulibwa emitwalo 50 ku kakadde. Abasirikale ba poliisi 5 ku kakadde. Era bamala balaba tewaayi leero ngenda kuleetawo akajagalalo bw'onkwata fuba okulaba nga onkululamuko oba nkwata bubi oba okole ki kasa kibanga kyonna kisobola okunsaasiza ne bampa visa. Sirikale nga gamba ekyo kyangu sirikale nga ekyo kyangu. Kakati ng'omusirikale ajja kuba batuuni naye nga wamuwadde ekyataano kyo oba akakadde ka ssente. Sirikale nga akusabula nga akuwalula kumba ali ku mulimu si ogwa gavumenti ogwono gwawalula ogwono gwakola ki. Kakati byonna bikolebwa nga bamakinze sure nti waliwo akuba ki ekifaananyi tuli ludda nga tali yadde mu struggle naye nga ye abala kike. Kakati nti kamera zibeera weeziri ku kooti wonna babeera batezeewo kamera wano ng'akwatibwa kamera zibeerawo era babeera n'abalina kamera oluva mu komera oba oluva mu kooti nga nteena ebifaananyi byange nga ye abala muvuye. Kyokka kino nti kyongedde okuttata n'ekitiibwa ky'eggwanga ebweru. Bano bakozesa bujulizi buno era ne bagattako fayiro zaabwe ez'oku poliisi ze bafuna bansiba lwa byabufuzi kumbe tabangako mu byabufuzi tawagirangako Kyagulanyi tawagirangako NUP n'agenda n'ateekawo ekifaananyi ye ng'ayagala kuddukira ku embase afune visa ayorekere ebweru w'eggwanga. Kino nekyongera okulabika nti kiteeka ekifaananyi kya Uganda okusinziira ku gavumenti oba okusinziira ku nswera byetubuulidde nti abakulu batakula emitwe nti bwe tuti ekifaananyi kyaffe bwe kifa abakulu mu gavumenti ne babateekako natti olwakino. Kakati era nti nakano kakodyo
ba activist bano era babala n'abakulu mu kibiina kya National Unity Platform babala abakulu mu kibiina kya National Unity Platform omuli omukulembeze wa NUP. Kakati nno bwe tubagamba ebigambo nga bino bangi musulayo gwa naggamba naye ffe tuwalayira ne tugaa nti kabeerubaale kabe Katonda nga tukyalina omukka ogussa tujja kubyogerako ebiba bibe era ne bibyo tutayogedde tujja kubikwatanga tubijje ew'abantu abo babyogedde tubisaasaanye ensi esobole okubeera nga ebitegeera. Omusajja agamba nti Uganda efiirwa 30% ku ssente ampuliriza ezandiyambye gwe munnansi buli mwaka era obubbi obukenuzi obulabbayi byonna mubiraba ebigenda mu maaso mu nsi Uganda nga ne Mwami Museveni mu bigambo bye yavaayo n'akakasa ensi eno naga nti ababbi mbalaba era mbategeera bulungi nnyo naye saagala mubakwateko kubanga abantu abo bwe babba laba ate ssente bazissa mu Uganda wabula bwe tunaabakwatako bwe tunaabakangakanga bwe tunaabasiba bwe tunaabakangavvula essente ezo ze babbi ate bajja kuzibba bazifulumye ebweru wa Uganda bagende bazimbemu ziwooteero mu mawanga ag'ebweru ag'ebunaayira olwo munnansi asigale nga tafunamu. Naye kakati bwe babba ssente ne bazizimbamu wano amawooteeri ne bakolamu emirimu egy'enjawulo bannayuganda babawo emirimu tusigala tufunamu nga kino kiraga teyalirede kukwata mubbi yenna yadde omukenuzi yadde omulabbayi. Kati gwalaba enguzi ng'egenda mu maaso ekyo kimanye bulungi nnyo nti Mwami Museveni tagenda kukwata muntu yadde n'omu kubanga yagamba abo ababba ekirungi ssente bazizisa wano. Kakati nno ebigambo nga bino ng'omaze okubeera ng'obiwulira Mwami Museveni y'omu yeyavuddemu ebigambo naga nti nze obululu bwe nawangulirako bwali butono obusinga obwange banziba bubbi abasajja banziba abasajja babbi. Naye ng'ekyewuunyisa akulira ebyokulonda Mwami Byabakama omusajja ono yamwerondera era okumala okumulonda n'akalulu bwe kaggwa laba ate bwamwongera ekisanja ekirala ng'ate amaze okubeera ng'akakasa nti babba akalulu ke nga Mwami Byabakama ye yali mu ntebe nga kino kiraga nti Byabakama yakwatagana n'abo babba akalulu ka Mwami Museveni ne babeera nga bakabba kati baba nga babba akalulu ke. Lwaki omusajja ono yamwongera ekisanja ekirala? Ebigambo bino bingi nnyo n'ebirala bifanaganako nga bino Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo azze abyogerako n'olunaku olw'eggulo wali ku head offices zaffe Makerere Kavule yayongedde n'abikoonako naye nga bya nnaku nnyo ampuliriza ono afundikidde amuwalawala kumutwala mu kooti kati ayogere bulungi nnyo engeri gye yamubbamu na lwaki teyaloopa. Kati Museveni yagambye nti NUP yamubba akalulu nti era NUP bwe beeyagala emutwale mu kooti. Well, yatusoomozezza Museveni muwandikidde omuko gw'ebbaluwa era nga mukyajinze ebikolobero 23. Mwene ebbaluwa Museveni musoomooza yagambye tumutwale mu kooti. Museveni musoomooza kubanga ebyo yabyogedde nga manyi nti alina immunity. Omuntu obanga oli mu ntebe ya president wadde obbye enzibe oba ne immunity tebasobola mukutwala mu kooti. Museveni bw'oba weeyita musajja jako immunity yo tugende mu kooti tulontoke obyogere oddemu obyogere nga bwabyogedde kubanga ddala byewayogedde obyekakasa. Era bw'oba tokisobola ekyo sirika okuma ekitiibwa ky'emyaka gyo omanye ekisikomawo ku nsonga eyo. Muze mbiraba n'ebirala bingi naye ensonga emu ku nkulu gye njagadde okwogerako olwaleero yakulabula. Mujjukira bassebo ne bannyabo nti nga twakava mu kalulu ka 2021 twabawoninga ne tubagamba okusooka twagenda mu kulonda kuno si kubanga twali tusuubira Byabakama okutulangirira, nedda. Byabakama akolera Museveni era kyewunyisa Museveni bw'agamba nti bamubba akalulu. Kakati lwaki tokkiriza ne tuwavinga international audit UN nebala akalulu ako bwe tuba twakubba akalulu tuvunaanibwe era tusibibwe. Bwe kizuulibwa nti gwe wabba akalulu nga bwe tukimanyi ove mu ntebe etali yiyo. Byabaffe eyali akulira akakiiko k'ebyokulonda Byabakama bw'aba bakubba akalulu lwaki Byabakama tomugoba kuba gwe wamulonda? Lwaki wazzeemu n'omulonda? Kati bino byonna nga bigenda mu maaso mu nsi Uganda njagala nnyo okimanye nakolera akatambi wano naye nkugamba nti waliwo olukwe nzize mbyogerako kati mpezeza omwaka nga mulamba n'ekitundu nti waliwo olukwe bannayuganda obutaddamu kulonda mukulembeze yenna ng'omukulembeze agenda kulondebwa paaliyamenti era nga paaliyamenti mwenna mugimanyi byezzenga ekola ye yajjawo term limits yajjawo ekkomo ku myaka. Kaakati paaliyamenti eno ogisuubira otya okulonda omuntu nga mukulembeze w'abantu era bagenda kulonda oyo gwe balaba abagasa bo gwe bawagira nga bo kyannaku nnyo era
era nziramu kikkaatiza ne pulezidenti waffe Kyagulanyi olunaku olw'eggulu yayogedde ebigambo bino byabadde tayogerangako naga nti waliwo olukwe okuggyako bannansi eddembe lyabwe ery'okwerondera omukulembeze paaliyamenti yebeemulonda mwennanga mukimanyi nti kubikwatagana ku paaliyamenti tewali kivaayo kiyamba munnansi muntu wa wansi bakola bino byonna nga bo bakkusa mbuto zaabwe na kuyamba famire yaabwe kati notambula na mulongo waso omuluuta nsozi embeera nga yakkaluubiridde ennamba nagikuteeraawo omukoonako bukonyi ku WhatsApp ne ku direct call ebizibu byonna n'abimala ne bw'oba oli Bulaaya gwe tolonzalonza noonya mulongo waswa tuwulire ebigambo bino pulezidenti byakakasizza ensi ng'ono avuddemu ebigambo n'agamba nti bannansi ffenna eddembe lyaffe maneya ne emye ery'okulonda omukulembeze we twolekedde tulwane ennyo bwe tutalwana ennyo ampuliriza okulonda tukufuwe mu ngombe twandifuuka ng'amawanga amalala ge tulaba agazze nga gadobonkana era ogendo kakkana nga n'abantu ate oluusi kibaviiriddeko okufa n'ensi okubeera nga tekyalina mirembe gyankomeredde kati bwekubamu akafaananyi omumbi Nakintu lwanyita Amongo nga yabalondera pulezidenti bannange si byakusaaga ekyo bakiisa kitegeeza anyita Amongo yagenda okwatagana ne babbi banne babalondere pulezidenti ndi wano okubawoninga basebo ne bannyabo timwenenyanga mwekka lwali eyagamba ebyobufuzi tebinkwatako kasita bayinawo mwena mukitegedde nti ebyobufuzi bebisalawo ebbeeyi y'ogula sukaali ebyo ebisalawo ne mu ddwaliro oba waliyo eddagala oba tewali kibawoningako kubanga bwebitibwe bitandika era mubeere bagezigezi kuba Museveni singa kino akiyisaawo n'akwata obukulembeze bw'eggwanga n'abutuusa mu famire ye nga bwansikiramu biba gibawonidde baganda lowoozeza nti kibalabuleko ekyamaanyi nti tulina kati kwekugula abantu amaaso kwekujja ebyo n'ebikuske ne tubiteeka mu ttaala ne mubiraba mbasaba namwe mubuuse abalala kubanga kino baakitandise era bwe munaabaleka bajja kiyisaawo naye bwe munaalemerako mujja kutaasa eggwanga lyammwe kuba kino kya biseera bya maaso nabagambye Museveni ebiseera bye eby'omaaso yabireka mabega kaakati ayagala byammwe nabyabaana bammwe nabyabazukulu bammwe kaakati nno ng'ate ebigambo bino omaze okubeera ng'obiwulira n'okubeera ng'obiraba oba oli awabirabyeko eggulo naye nga wabadde tubikakasizza n'okubeera ng'obitwala nga siriyasi kaakati nno waliwo ate amawulire amalala amapya agagenda okutokosa ebyenda n'okubeera nga weewuunya oba ddala ddala abantu abamu abali mu nsi Uganda ddala bannansi batuufu abantu abamu abali mu bukulembeze ddala bakulembeze batuufu oba baliyo okutuukiriza bigendererwa byabwe na kusaavingira famire zaabwe waliwo amawulire agamaze okubeera nga gafuluma gano nga galaga nti omusajja amanyiddwa nga Nobert Mao ono nga yali akulembera DP era nga abantu balowooza nti musajja ngwaŋŋuli musajja nkwatangabo ne bamwesiga aba DP ne bamuwa obuvunaanyizibwa obw'okubeera nga bakulembera ekibiina kino kaakati nno gye bugenza okutuukira olunaku olwaleero ng'omusajja ono ebyekibiina yabivaako dda kati ng'akolera mwami Museveni era nga minisita mulamba wa ssemateeka na sigaddamuzi mu gavumenti eya mwami Museveni kyokka nga muntu y'omu yagamba nti ate ye pulezidenti owa DP era njagala omanye nti abantu bangi abaava mu DP ng'omusajja ono amaze okugamba nti ye minisita nga bamuwadde obwa minisita omwali ba Mathias Mpuuga n'abantu abalala Mwanga Kivumbi ba Betty Namboze n'abalala bangi nnyo abayingira ekibiina ekya National Unity Platform mu kuyingira ekibiina kino bangi baatuyamba wabula ate era bangi bajjanga nkwezenge bajjanga balabbayi balyolyomi nga bambega okubega ekibiina kyaffe era ng'ekyabaleeta kulwana kulaba nga bakisuula nga mukama waabwe bwe yayingira direct mu gavumenti ya mwami Museveni n'asalawo oluwatu nti nze nkola na mwami Museveni wadde ndi wa DP kaakati abamu tebasobola kuvaayo mu luwatu baasalawo bayingiremu NUP nabo basobole okubeera nga bagisensera bagisuule olwo mukama waabwe mwami Museveni asobole okubeera ng'asigalawo yekka kati gye bukedde olunaku olwaleero ng'omusajja ono Nobert Mao avuddemu ekigambo ampuliza ekiwawaziza ensi ng'ono agamba nti mwami Kyagulanyi okulembera gavumenti Uganda nga pulezidenti ate ayina kubeera ng'akola magye
afuuka omuyeekera ng'alina n'amagye olwo alijjako mwami Museveni ng'akozesa mmundu naye kati nga takoze ekyo bw'aba azimbye buzimbi kibiina kya byabufuzi ekya National Platform talijjako mwami Museveni. Wuliriza, omusajja ono naye alina ekibiina ekya DP era ng'agamba mbu DP ejja kutwala obuyinza wabula kya nnaku nnyo okubeera ng'omuntu ng'ono okuvayo n'ayogera ebigambo nga bino ebyewunyisizza ensi ng'alowooza nti amagye essaawa zino agaliwo mbu ga mwami Museveni era mbu tewali alina wayinza kumuyita nga tajjeewo magye ago. Omusajja ono ebigambo bino abyeyogeredde kyokka n'avaamu ebigambo ebirala n'agamba nti agala kuleeta tteeka mbu ng'abakazi abajja mu paaliyamenti bonna basaavingayo ebisanja 2 byokka kasita biggwako tebaddamu kukkirizibwa kwesimbawo. Kino kikuba enkyukwe ng'eddembe mu Uganda bagamba weeriri erya buli muntu okukulembera mu woofiisi eyo gy'aba asobodde kasaba ng'alina obuwagizi ng'alina n'ebyetaagisa ng'obuyigirize era nga bannansi bamutaddemu obwesige. Era omusajja ono avuddeyo n'agamba nti agenda kuleeta etteeka. Kati wano wulirizawo nnyo, yagenda okukulembera etteeka ery'okubeera nga ababaka be balonda pulezidenti nga bannayuganda mugibwako eddembe lyammwe ery'okulonda pulezidenti. Jjukira ekintu kino yali Mpuuga nga yagenda okukireeta mu kusooka naye Mpuuga bwe twamukuba ne tumuteeka ku ttaka. Kaakati Norbert Mao yasazeewo akyekiikemu agamba nti okulonda omukulembeze balina kubeera nga bamulondera mu paaliyamenti nga kino kiraga nti ono agezaako okulaba ng'asambira munnange omusajja General Muhoozi Kainerugaba basobole okubeera nga mu paaliyamenti gwe balonda basikize abeere nga ye pulezidenti kubanga baamala dde okukiraba nti wansi ku gurawundi ono talinaayo buwagizi era bannansi tebamwagala tebamukkiririzaamu. Buli muntu yenna akkiriza mwami Kyagulanyi kyokka nga bano bammawu ate mukama waabwe ye mwami Museveni. Kati bano balina okulwana n'okukuuka ejjembe okulaba nga mutabani we bamussa mu ntebe. Ebigambo bino njagala obyewulireko nga bw'obiraba bya nnaku nnyo. Ampuliriza. Electoral reforms, Mao to present proposal to the cabinet nti Robert Maobe agenda kuleeta ebiteeso byagenda okwanjulira ekisiga effuzi erya gavumenti. Ebiteeso bino bye biruwa kwekuli the presidential term limit to return, kwekuli ekkomo ku bisanja eby'omukulembeze abalina okufuga. Ekyokubiri, cabinet to deputy MPs move to elect president. Nti cabinet esiga effuzi ligenda kuteesa ku butya abakiise mu parliament bagenda okuleetamu etteeka erironda president batujjako obuyinza bwaffe luli Mpuuga yali alireeta. Ekiroozo ekyokusatu, women MPs to serve 2 terms. Nti bamemba parliament abakyala bakufuganga ebisanja 2 byokka. Ate minzo golo byogedde abijje bibyo. Kati oyo abireese ye constitutional minister Mao gubaleeta naye njagala owulirize Mao byayogera. Constitutional minister wulira byayogera birimbi kusomedde byagala okuleeta. Wulira Mao constitution ye minister akwasaganya ku ssemateeka agoberera amateeka n'ebira. Kati bwe maze okusomera byagenda okuteeka mu baminisita abirete mu parliament wulira byayogendere Kyagulanyi. Wabanga ddala ayagala okufuga Uganda abeere wa mazima akolejje mu kifo ky'okuzimba ekibiina kyasigaza kyokka azimbe ejje alangirire nti okuva na leero ngenda kubakuba masasi move mu ntebe kyesisigaddewo kyokka. Oyo ye constitution minister kati kyekiri kyenkusomesezza jango politics wa Museveni. Museveni he better deals with the thieves and the murderers than dealing with a gentleman or a person who's well versed with the law. Nchidam, Museveni can deal with the murderers, thieves, idiots than dealing with those who are well versed with the law. Kakati nno abantu bangi nnyo abalinga ono abakozesebwa ne mu nkukutunga tetumanyi fe twabagamba dda nti abasajja bano abasinga emisana babeera baffe nnyo babeera bannaffe nnyo boogera lulimi lutuwulira naye obudde kasita bubeera nga buwungedde nga Mukama Katonda abuggyeko ensonyi ne buziba bwe buti bangi beeyola ne bagenda mu State House nga balinga abalowooza nti waliyo Katonda. Kaakati omusajja kyaddaaki amaze ne yeeyambula n'akunama emisana tteke ng'ensi yonna eraba ono n'agamba ayagala tteeka likuumira Muhoozi mu buyinza na mwami Museveni bannansi mugibwewo eddembe lyammwe ery'oku
kulonda omukulembeze gwe muba mwagadde. Kaakati ebigambo fe tumaze okubeera nga tubibategeeza bwe mutaabayeko kye mukola ensi yaffe yandigenda mu Bwakabaka nga kaakati omutaata oluvaawo ate omwana yadda mu ntebe. Kataata atufugidde emyaka giri mwana olwo n'omwana atwongera emyaka nga 4 oba 5 tetumanyi ensi yaffe weeriraga. Kyokka nga mu mbeera y'emu abantu abakozesebwa ng'ono gwe tulabye amanyiddwa nga Norbert Mao ono minisita w'essemateeka ne Sigeddamuzi ate nga bwe yayita pulezidenti ate owa DP ate DP evuganya mwami Museveni okumujja mu buyinza ate ng'ono olwedde bali mu buyinza bakolera mwami Museveni kyannaku nnyo. Waliyo n'abantu abalala abalina endowooza oba abakozesebwa bwe batyo naye nga tulowooza nti bantu ba wansi naye nga ate bo bano be bano abataasoma abatalina kye bamanyi bansi yaleeta nsi yalema kyabula akuuta kwegamba nga bali awo nkokomponga byoya. Tewali mukwano gwange ayinza kubeera nga bano abalowoozaako ng'abantu abalina ensa. Njagala oli ebigambo bino bannayuganda abaakwatibwa oluvannyuma lw'ebyobufuzi okubeera nga byanyenyeetira kati bano baakwatibwa ne basibibwa. Wabula bano bantu nga full figure baavaayo ne balandika okubeera nga baako bye boogera ku nsonga eno era nga bano kyamadde okubeera nga kikakasibwa nti batumibwa butumibwa n'ebigambo bye boogera babiwa bawe ne TV ku babyogerera TV zaabwe. Kati nno challenge ze n'alaga abantu bano nti bannange ne bw'obanga oli musiru beera mwako obuntu sigala ng'otegeera tosiriwala wenna kuva waka paka gy'olaze paka lw'onodda at least ng'oyoleza obusiru bwo. Ne bw'oba tewasoma lagako nti olina amagezi amazaale ne bw'oba tolina magezi mazaale lagako nti by'ogenda okwogera obirowoozaako nga tonnabyogera mu maaso ga nsi. Bigambo bino bannaffe bali mu nnaku baakwatibwa kumala myaka 3 kaakati ono abisiikira mu kabalagala. Kooti omwana bayimira bakkiriza emisango bagizera bagambe mu kooti omwana bayimira ne bagamba bagamba Bobi Wine yatulagira ngokola ebintu bino era Bobi Wine ye omu ku batusibisa abantu bagandi Museveni yabasifata bagandi gana government abana bonte babakwata emisango gya byabufuzi si political prisoners abo no gana boza political prisoners tabajja bakku abana bano bagamba bakwatibwa ne bomu enkolerere ze bakkiriza bakwatibwa n'amasasi ge bakkiriza. Abana bano si ba Luganda nti baba bajja wamu baba bajjanga mu bifo by'enjawulo abana babasanga nga bateze bombo bennyini. Njagala okubuuza Jennifer Fulufiga Nakangubi gwe tulina amagezi mazaale tukitwale nti olina amagezi amazaale naye wabula wagenda n'osoma obusiru nandiki kubanga ddamu otunuulira ebigambo by'oyogera. Nakangubi Jennifer Fulufiga weewaawo tukimanyi oli ku mulimu naye at times zikozesaako ku sense obanga wonaaba olina byogenda ofulumya okwogera naddala nga bulimba tuula wansi obusengeke ate bw'oba olina ekintu kyogenda okwogerako tuula wansi okyekkaanya ddamu ofune history kye tuyita preamble nti ensonga gy'ogenda okwogerako sooka otweka background k'ensonga gy'oyogerako then olyoka otuuke ku mulamwa. Okiwuliriza bulungi kubanga Jennifer Fulufiga oli mu kwogera ne ku baana b'obadde togoberera oli mu kwogera ku keesi gy'otategeera olw'okuba oli ku mulimu olw'okuba bakusasudde obuddeese bannansi olw'okuba oli ku mulimu ogulaga nti bano abaana gavumenti teyabasibira bwerere bakola ebikolobero ekitali kituufu. Ensi gibuulira amazima nti abaana mubakase bakkiriza emisango. Gwolimu mu statement ogamba nti abaana bano bakkiriza emisango gye bakola era abaana bano bakkiriza nti bakola bomu basangibwa ne bomu enkolerere era abaana bano basangibwa n'amasasi era abaana bano bayota emmotoka z'abakungu. Jennifer Fulufiga okimanyi nti bano abaana bakamala emyaka 3 n'ekitundu naye nga tebawozesebwa nga bali mu kooti y'amagye naye nga baleetebwa obuleetebwa ne baddizibwayo. Olwaleero gwe Jennifer Fulufiga oba ogamba nti abaana bano bakkiriza basangibwa n'obujulizi obubalumika olwaleero tubuuza lwaki bagenze emyaka 3 nga tebannaba kusalirwa. Jennifer Fulufiga twogera ku baana abatannasalirwa twogera ku baana obujulizi obubuliddwa obubalumika kyova olaba bakyali munda emyaka 3 n'ekitundu naye nga tebannatandika kuwozesebwa tebannaba kusalirwa. Kyova olaba olwaleero abo abakkiriza be mukase bakkirize Jehova kooti yataddewo olunaku lw'emmande ng'egenda kutuula ebasalire. Ekibuzo kyandibadde nti lwaki esalira bano abakkiriza obujulizi ebbanga lino lyonna bubadde buliwa. Bwe mbaserabidde bulungi Jennifer Fulufiga gwe kennyini ogambye nti abaana bano baalumba police posts ez'enjawulo era ne bakuulika n'emmundu ne batta abasirikale. Abatta abasirikale abalumanga poliisi no tekayo Kyagulanyi nga yeeyogerera
yogera ku baana abalumba police ne batta abasirikale babawambako emmundu nga beekuubya ku kusaidiyo njagala tujjukanye bulungi Olivia Lutaya yakwatibwanga ennaku z'omwezi 21 May 2021 njiddemu Olivia Lutaya yakwatibwa ennaku z'omwezi 21 omwezi gwa May gw'okutaano omwaka 2021 n'akwatibwa era yakubibwa kasimu nti gundi jangu wano bati ne bamuwamba ne bamutwala ku CIU ne balyoka bakwata ttiimu y'abaana abo bonna olwaliro oyogera kuba police posts zibadde zirumbibwa ekibuzo kiri nti police posts zino zalumbibwa ddi era ttiimu ya Olivia Lutaya ne basanya ne bamatete bali luddawa nkugambye bano bakwatibwa ennaku z'omwezi ofuna bulungi 21 22 23 24 25 26 27 28 tiimu yo yonna nekwatibwa 2021 mwezi ogwokutaano era tugenda oyingira ogw'omukaga abaana abo nga bali munda bonna bwe tuddeyo ne twejjukanya police posts zino zalumbibwa ddi bwe tujjukira ey'ebusiika ne tujjukira ey'ekyanja ne tujjukira ey'enankulabye police posts zino twawulira kesi za police posts ezirumbiddwa mu kutandika n'omwezi gwa October 2022 between October and November era by December police nerangira nti police posts egenda zijjawo kyetutategeera nako naye olwedde abaana abaali munda olwaleero kesi z'oleeta z'obateekako bano abaana olwedde baali munda nga bakwatiddwa ezo kesi zizoyogerako bw'omalirizaawo ate gy'osembera n'ogamba wano mu kusooka otulaze nti Bobi Wine abaana bagamba Bobi Wine yabatuma okwenyigira mu bikolwa ebyo eby'ekitujju ebyokuleerera bomu n'okuwamba emmundu n'okulumba police posts n'okukuba bomu emmotoka z'abakungu ofuna bulungi nnyo kyokka gy'osembera eno otugamba nti Bobi Wine yabigaana abaana babireeta era nga waliwo omubaka ayisibwamu ssente Emityana Bobi Wine n'abigaana yogera ku ssente ze wagaana ezayitanga mu muntu ow'Emityana kubanga gwe wakigaana bakikuyingizaamu ate zikyagwanyi simunenya bakimuyingizaamu n'akigaana sempasoni gwe kennyini ogamba abaana balumiriza nti Bobi Wine ye yabatuma gwe omu weekontradictinga wano ku last nti ate Bobi Wine teyakiriimu mbw abaana bakireeta Bobi Wine n'akigaana n'akivaamu full figure mukozese ku bwongo Charles James Senkobuge olina abaana olina family olina abantu abazze bakulaba era nga bakuwa ekitiibwa weewaawo oli script writer ninjagala otuuleko nga muli ku mpewo za TV nga mulina ebintu bye mugenda okwogera ne mutuula ne mwekenya wansi ne mutuula ne mustrategizinga naye fuufuga ku bwongo bwo obutono n'obuwumba tuuti sole tuseso okyabulamu nnyo era kino kiraga lwatu nti abaana bano mwabakase kubanga ne kesi gye bakuwasa kesi gyoyogerako tomanyi preamble yayo ne baka kurano togimanyi nkusooka watugamba nti ba Eddie Mutwe baateebwa ne Nubiandi Olivia Lutaya ne Bamachete ne basigala be bakwatira ekalangala naye nga ttiimu y'aba Eddie Mutwe yakwatibwanga ennaku z'omwezi 3 December 2020 bakwatibwa kalangala era charge sheet y'aba Eddie Mutwe eriko nti basangibwa mu magazini y'emmundu ezo mundu bazisanga wansi Bugamu Amadi already yali munda nga bamusiba ne balyoka bateekako charge eyo mufuna bulungi nnyo charge ya Olivia Lutaya ne ba Eddie Mutwe eyawukana naffe twagala abaana bafulume naye abaana bafulumye batya kyabuswavu nnyo nti abaana ate mu bakasi basayininga ebipapula bakkiriza emisango ate mwongera okubonoonera ekifaananyi mwongera okubasigako ettoomi nti beenyigira mu butemu n'obusi kakati nno bino byonna omaze okubeera nga obitegeera abantu bano bannange bakozesebwa abantu bano balya ssente naye ate ekyannaku nnyo beerabidde nti ejjange teribuuka na nzige gye buva ne gye bukoma ekyokusula mu galagi tekiri kufuula mmotoka oba oyagala oba toyagala ate mwami Museveni ne regimu ye ne bw'oli bakolera ebifaanana bitya tebali kwagala kubanga bangi tubalabye nga bakolera mu regimu ya mwami Museveni naye nga bangi bafundikira bafudde na bufi nga bakubira bukubi masasi gennyini mujjukira abasajja nga bayiculi bano bakola nnyo ne bafundikira bakubiddwa masasi n'abalala bangi nnyo abasajja abaaliwo nga ba MP abaali bambala ebya kyenvu okuva ku epaka ku Z omusajja nga yangala bya kyenvu abiriga bonna bakuba bukuba masasi okubeera nga basasuddwamu kati bano
ataasoma bankoko eniera mutunzi nabuliddwa wensula nsula kazigo nsula mu ntobazi ate bavaayo ne babeeranga mukwano gwange balemererwa okulaba ebiyamba ensi yaabwe ne basalawo bali obuli obusente nga n'obusente babawa butono nnyo okubajja ku mulamwa. Kaakati nno waliwo amawulire agamaze okubeera nga gafuluma era nga gano galaga nti waliwo olukwe sinziggu. Kati wano wulirizawo nnyo, waliwo olukwe sinziggu. Abasajja Abanyarwanda, wuliriza nnyo, abasajja okuva e Rwanda bano batandise okwekolamu omulimu. Ffe gye tubeerera mu kucakaza mu nkudi, mu kubeera simanyi mu kwepiikya, simanyi dokita. Abasajja bali mu kutaganjula constitution era ng'essaawa zino bagituuse ku ntobo. Essaawa zonna bano batandise okubeera nga batema empenda okulwana okulaba nga batongozebwa nga bannansi ab'omu Uganda era nga baddembe okuvaayo ne babeera nga bakulembera eggwanga Uganda nga biba pulezidenti. Kaakati kino bakituuseeko kitya? Njagala nnyo ebigambo bino obeerenga obyewulirirako ng'obiraba kubanga nagamba mukutu gwa nkyukakyuka gwa muntu wa wansi. Tujja kuleetera bwino ono oba akulumya omutwe oba yeeraliikiriza oba munnange kukutuka mutima kufa naye ng'ebigambo ofudde obitegedde nti abasajja bamalidde okutwala ensi yaffe. Ffe gye tunaabeerera eno nga tuli mu bidigida eri bapanga lukwe kumalawo nsi yaffe. Wulira akatambi kano n'obuwombeefu n'obwegendereza okamaleyo ojja kutya ensi. Abasajja balemeddeko baagala Uganda, baagala kintu kimu Uganda. Nabagamba baali bamanyi nti ebiseera bwe biri babwe biti bali babatumazeewo naye batuuse nga bakyali banafu. Nabagamba gwe funa ente emu ofune n'embwa bbiri, ennume n'enkazi oziteeka waka oleete ente egi enkazi. Wayitewo emyaka 8 obale ente z'olina obale n'embwa z'olina. Ojja kulaba ku baana b'embwa ng'ezaala abaana 8, 4, 6 oluzaalo naye wayitewo emyaka 6 no bale ekiralo ky'embwa ky'olina obale n'ekiralo ky'ente ky'olina. Ente zijja kuba zisinga embwa obungi. Ng'ente yazaala omwana gumu, embwa n'ezaala oluzaalo lumu n'ezaala abaana 8. Otuuke oluvannyuma lw'emyaka 10 obale embwa z'olina awaka obale n'ente z'olina awaka. Batuuse ne balaba nga tebannaba kubeera ku ekyo kye baali basuubira. N'akubira looya waabwe Mukasambidde n'amubuuza kino ekintu tukikoze tutya okubukala mu Uganda nga naffe mwetuli. Ebintu bino bulijjo tetubibagamba, biva mu kamwa k'omusajja Omunyarwanda akiika ku lukiiko lwa Buganda agambye okufa n'obutanyagwa. Naye alwana naani? Abaganda babakoze eki? Bannayuganda babakoze eki? Olyoka olayira okufa n'obutanyagwa. Naye temwerabira nti yagamba Museveni nti gw'oli Munyarwanda munnaffe. Jjukira omusajja oli omulala eyagendayo oli omusuubuzi eyamugamba Munyarwanda munnange gobawo bonna tusigale ffekka Banyarwanda twogere akafu ak'Abanyarwanda. Bwe bavaawo nga bagamba mbufe ku social media twogera simanyi tusiga obukyayi simanyi biki. Wulira nti okufa n'obutanyagwa. Kibiina ekya Uganda ekyali kirina abantu abatono nga FDC ne NRM according to democracy nti be balina okugenda mu East African Parliament naye n'otwala omusango mu East African Parliament era omusango gwo n'oguwangula. Kimanyi bulungi nnyo nti amagezi ge wakozesa nga munnamateeka oyinza okukozesa amagezi nompa solution eyinza okujulula okuyamba eggwanga lyange bave mu bintu by'okubeera nga bali mu buyinike. Ensonga eyo ngendo girowoozaako waliwo omuntu eyankubira essimu era kati olwakubifumba bufumbi abeerawo kakiri bamuyita nyama yangu Emma yampita nagamba Simon osobola okuyamba gobadde oyamba ku bantu okubanga bafuna pasipoti agenda kukuba kyeyo afune pasipoti nemugamba kale tewali buzibu jangu naye ebintu bino bintamye lwaki mba nina okugenda mu immigration okunyonyola nti ono munnayuganda ono si munnayuganda ono ki. Tulina okufuna solution eyimiridde. Kati omusajja twali tugenda ku Lwakutaano yankubira ku Mmande
Muna kwa mkamu jagenda muli. Nakubira esimu nangamba nti omukazi gwe badde okubeera nga tubamu passport yeekumyeko omuliro n'ayokya ne famire ye era abanyarwanda 10 bonna ne bakola ki ne batebengera ne bagiira mu nyumba ewaabwe kyenkwanzi bino byenjogera sikola ki neŋŋamba nedda abanyarwanda tetusobola kubeera mu mbeera y'okwiyahura okumitinga society okwejja mu bulamu obwensi ng'abantu abatalina ki magezi ng'abantu abatalina kiki kye tulina kukola nekubira mukasambidde onalebo mukasambidde temugamba sebo namukubira ate bwentyo nga ninga mulage sebo nkwagala nina ensonga zenjagala tudisikasinge kuganda wagekoyogera nemugamba tusisinganirewa nangamba ndi wano ku Sheraton jangu tusisinkane nemusanga ku Sheraton memuyitiramu ensonga zonna naseka nangana esebona nga Buganda Bunyolo Acholi byonna byonna nga mubimanyi nti balina ettaka liryawo kakati nangamba akagambo ka luzungu nangamba loving communities ezo zibeera ziri buli kitundu kyonna zibeeramu kakati akawaayi ebintu bingi nnyo ebyokunnyonnyola naye simanyi n'obudde tebujja tumala. Mukasambidde yamugamba Abaganda basangibwa mu Buganda, Abanyolo basangibwa mu Bunyolo, Abacholi basangibwa mu Acholi, Abagishu bali mu Bugishu, Abadama bali mu Bushia, Abanyarwanda tusangibwawa. Bakijje mubiri kati bagala kireta mu mateeka. Bagala kiteeka mu mateeka kati. Owulira? Mubiwulire bulungi bannange. Leero newaddeyo video. Kakati akawaayira kuba kakola Abanyarwanda ne babajja mu technically ne babalaga nti babawandiise wali nangamba nti by the way nina bill proposed bill draft gyenawandiika ku nsonga eno era sitegedde bulungi oba ensonga zino ziyinza okuba nga zirimu obwakatonda okuba nga onkubidde ng'ensonga naginoonyerezaako ate kakati naawe n'okubira ng'oli muganda wange nga yensonga yemu gy'oli mukola ki ne mugamba mbidde kimanyi oyogera nnyo oluzungu abantu ne baseka olumu ne bavaawo nga tebategedde ng'ebyoyogera saagala oteeka ebintu bya muzannyo toyinza kuŋŋamba nti Abanyarwanda batujja mu constitution nga Sebo Simon bino byekugamba bigamba ngani nga muganda wo ndi munnamateeka n'asomera kawaayiro nandaga nangamba nti katika nkusomere constitution ya 1962 bukya yegamba constitution ya 1962 yali recognizing nti abantu bonna abaali wano era abaali babaliddwa mu censuses kubanga census zonna nalinzi mutwalidde nga nze ndowooza nti nina information y'amaanyi nnyo gye mutwalidde nga mutwalidde census ya 1910 census ya 1920 eyana mu mwenda n'eyataano mu mwenda eyakola eggwanga Uganda nangamba ebyo byonna byeyogera bituufu naye wano okukana akawaayiro era kyova olaba nti mu constitution ya 19 nga mmwe muli mu nkudi nga mulimu simanyi dokita kyokka dokita nga mulimu ebyo bafuukuuza Uganda ne bagizaayo mu 1900 bafuukuuza byafaayo bya ggwanga Uganda balabe bwe basobola okwenyigamu. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu Gabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso zaakusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze buganye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto.
nze Shamim Malende ombaka omukyala owa Kampala njagala kukujjukiza nti omuntu yenna bw'okkiriza omusango mu kkooti nti wagukola ne guba ng'omusango ogwo gukusingisibwa wabeerawo ebintu ebibeera bikwolekedde oba ne bw'obeera ng'omusango ogwo bakuwozesezza ne gukusinga era ne bakkakatako nti gukusinze waliwo obulabe bw'oba oyolekedde mu maaso bw'oyinza obutalabirawo okugeza osobola okuba nga tokyakkirizibwa kwesimbawo ku kifo kyonna kya bukulembeze ne bw'otuuka mu maaso nga gw'ofuuse Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'abantu bakwagala nga byeyogera by'amagezi nga balaba wandi bakulembedde mu Uganda eddako obeere pulezidenti waabwe mu constitution ya Uganda oba tokyakkirizibwa kwesimbawo abantu bayinza okugamba mu constituency nti jangu obeere nga weesimbawo naye ekyo ky'oba wakkiriza omusango kiba kikugaana okwesimbawo so mu nsonga z'obukulembeze ojja kwesanga nga kijja kukwata mu maaso eyo ekyokubiri mu nsonga za Interpol n'okufuna certificate of good conduct okugendako mu nsi ez'endala okufuna ku mirimu n'opportunities endala oyinza okwesanga nga tokyasobola kufuna certificate eyo kubanga oba oliko criminal record ti oyo muzzi wa misango mutemuzi w'abantu atega bbomu akola ebikolwa eby'obutujju n'ebirala ate etteeka terifaayo nti oba wakakibwa kubanga wali ku record tebakiraga nti wakakibwa bukakibwa baba bagamba nti oyo yekkiririza omusango nti yaguzza kitegeeza nti n'emikisa gyo mu nsi ez'ebweru giba gikendeeredde ddala ate tosobola kuddamu kufuuka public servant yadde okutuula ku komishoni y'eggwanga lyo lyonna n'ebintu ebirala bingi ate nga ne bw'obanga waliwo akasanga kala konna akazze ne bukabanga kakusaaga bw'otuuka ku poliisi oba mu kkooti ng'olina okufuna bail oba ensonga zonna bagamba nti oyo habitual criminal muzzi wa misango n'olwekyo ekintu kiba kikwambadde twagala kukubiriza ki twagala kukubiriza abantu abakwasisa amateeka ne kkooti zaffe okugoberera akawaayiro 28 n'obuwaayiro bwonna obulala oli mu constitution obw'eddembe ly'obuntu ti omuntu yenna bw'akwatibwanga abeere ng'awozesebwa mu bwangu kye tuyita speed trial abeere ng'awozesebwa mu kkooti etalina kyekubiira gye tuyita impartial court era abeere ng'awozesebwa mu lujjudde kye tuyita public hearing lwaki ebyo biyambeko okuba nti obwerufu weebuli ekirala omuntu alina okubeera ng'aweebwa fair trial akkirizibwa okwewozaako abeere n'eddembe erikyaliwo ab'eŋŋanda ze ab'emikwano bannamateeka be n'abasawo be ekyo kikulu nnyo ate abantu baffe babeere nga bakwatibwanga mu mateeka era bateebwe mu mateeka abantu baterekebenga mu bifo ebiri mu mateeka baleme kusuubizibwanga birungi ti bw'onooba tukutadde tujja kuwa omukisa guno bw'onoobeera tukutadde tujja kukola kino nedda abantu bamulekenga omuntu waba yakoze omusango agukkirize mu kwagala kwe ate bamukkiriza abeere ne looya owa choice ye so n'olwekyo njagadde kusamudinga warning eyo bangi bannaffe abanyigirizwa mu kkomera bangi abaluddeyo nga tebawozesebwa ekyo tulina kukiteeka ku justice system yaffe titutereereze ddala kuba abantu bangi bali mu makomera gano bavunda nga tebazza misango naye nga tebalina mukisa guwozesebwa era nga bakandaaliriziddwa olumu ekibaviirako okwetamwa ne bakkiriza emisango gye batazza ekyo kikyamu nnyo eri eggwanga lyaffe Uganda n'eri bannayuganda